bwabaawo ensonga etabajjira bulungi nga mulowooza nti nsobola ne tunnyonnyolagana mujje. Bambuulira bano nze sibeera nnyo ku mitimbagano naye ttiimu weeri baŋŋamba nti balina abavubuka bambadde obukofiira bwa Nuupu bakuvuma ebigambo byonna ebya buli kika. Noono omuto wange nakimugamba naye naawe ndowooza Loopu nakikugambako. Kati ne mbagamba abaana abo kiki ekibatabudde? Ekibatabudde akati mwe bwe mulaba abakulembeze nti waliwo ekitajja bulungi munnoonye mbagambe nti kiki ekibatawaanya? Kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula ne babeera mmwe ne mutuula n'aba gavumenti mu bwesimbu ne muteeseganya era ensi zonna bwe zikola. Kakati nammwe bwe muba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bw'oba Kivumbi wa Ngonge oli wa Nnyonyi wa Mamba naki era muteekwa okubaako ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu. Mujje muntuukirire mungaye kino tekitujjidde bulungi. Kati bwe tumala okubyogerako abavubuka abo abaogera ebigambo nga mubagamba musirike kubanga bye mwogera temubimanyi. Oli musajja mulokole Yesu bamukomerera bwe bati n'abagamba bano basonyiwe. Abamuvuma yabagamba ati basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Kati mwe mujja kubagamba bwe muto musirike bye mwogera temubimanyi. Naye mwebali kujjera mukolanga bwe mutyo bulijjo wano wammwe wana gano bwe butaka bwa yenna amanyi nti Kabaka ye nannyinimu. N'olwekyo buli omu mwandiza nsanyuse nnyo. Katonda abakuume. Abalala ne bagamba lwaki Nalukola tasigala mu Range Rover ye n'aleka emmotoka eno neddayo. Ne mbabuuza bannange, gwe fundi ewuwo bw'abazze okuzimba ajja n'ekitiyo ne wirubaalo akawuuba era gwakagula. Bannange ekirala mukama wange emirimu nga gino bwe giba gizze tuwulira amaanyi era singa tubakuba na bingi bye twandireese kubanga eno ewa Kabaka teriiyo bulyake bulabbayina bukenuzi. Emirimu bwe muba muleese ensonga etambula. Emirundi mingi buli tuba nga tulowooza ku kuleeta ebiteeso ebivaamu ejjamba lizimba ensi yaffe. Ekimu ku bye tulowoozaako obubbi, obulyake, obulabbayi, obukenuzi nti bwe tunaabiwaayo ate bannaffe bajja bikuŋŋaanya babisse mu nsawo zaabwe babirye. Kati olumu n'otya n'okuleeta ekirowoozo ng'ekyo ekyamakulu. Naye wano Emmengo si bwe guli era taata tuwulira emirembe bwe tuba nga tuwaayo. Ekitulemesa kiri eki omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti. Akantu olumu kabeera katonotono naye tujja kugezaako mukama wange akasemberayo ddala. Oluvannyuma lw'okubanga tumaze okulaba nti Emmengo teri bulyake bulabbayina bukenuzi, lwaki tetuwa ku gavumenti eya wakati amagezi nti bw'ebanga ekola enteekateeka ebeere n'ettengetenge eritegeerekeka enoonye we lisobola okuteekebwa Emmengo lisobole okukola emirimu gy'abantu kuba yeeremereddwa. Erina n'olumu lw'ezzaayo ne bagamba nti zino zaalemye okukozesebwa nabwe kityo ziddiziddwayo. Gavumenti ey'ekitundu ekimu nezzaayo ssente nga baalemye ziteekerateekera. Ekirala era neebuuza lwaki gavumenti ya wakati tereete ssente zonna ezirina okuweebwa Mmengo ku by'obugagga byayo so nga n'endagaano weeziri essente bazireete kubanga tukitegedde nti ne bwe ziba zituuse wano si za kwonoona wabula zikola ebintu eby'ensonga ebigenderera okukulaakulanya omuntu omunnayuganda. Nabwe kiti essente ezo zisasulwe. Mukama wange nze nkuwa essuubi nti nja kugenda ewa mukama wange atutwala mbeere nga mubuuza ngeri ki entuufu gye tuba tuwumbawumba ensonga eyo eddoboozi lisigale nga tujjukiza abawakati nti baleete ssente z'Emmengo zikole emirimu egy'ensonga ate nga si zaakubba. Mukama wange nkusaba onsonyiwe bwe mba nkandaaliriza nnyo nga njogera ebigambo era nkusaba onsonyiwe ensobi ze nkoze nga ŋŋamba ebigambo naye nzikiriza nsiime
Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa gwe yampa nange okufuuka omukungu ne ntuula ku lukiiko lwa Bukadeefu. Omusajja omunnasayansi Robert Hooke yawandiikira munne ebbaluwa Sir Isaac Newton n'amugamba bwe mba nsobodde okulengera ewala kivudde ku kuyimirira ku bibegabega by'abasajja bannaggwano. Nze nange nasitulwa ne nnengera ewala ssebo. Kaakati labayo bwe nzize nga nnyina ccepe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Wa President waffe Kyagulanyi Ssentamu akutumidde nnyo. Mutowo akutumidde nnyo. Manyi batowo olina bangi, olina Honorable Mwakivumbi, naye ndi mutowo. N'Oweekitiibwa Kyagulanyi mutowo akutumidde nnyo. Era tutukowanga otera otuyita nga mukulu waffe n'otuwabula wano ne twogeramuko ku bino n'ebirala si bwe tutukowanga. Tugenze tulaba nti kakati 13.5 million, it's not a very smart figure. Katikkiro is a very smart man. Ayambala busutuke n'asala akaviiri. Tukole ka figure kati tukarounding it off tubeere ne figure eri smart. Tugirounding it off to 15 million shillings. So emijoozi yetugenda ofuna ja milioni 15. Mukama wange zikiriza tumalirize saidi yaffe mu ddakiika 2 manye obudde okutwala speed. Omukulu ono muwa obutikitiki 30 ombaka ow'ekitundu kino Honorable Abubeka Kawalya ayogerere obutikitiki 30 tudde eri Oweekitiibwa Katikkiro. Nkulisa nnyo Honorable Elias Nalukoola Luyimbazi. Kulika teweeraliikirira bya Sseggirinya gwekola bibyo bwe biba ng'abantu b'okiikirira babiganyulwamu. President Thabo Mbeki bwe yaddirira President Nelson Mandela munnamawulire n'amugamba nti engatto za Nelson Mandela onoozijaamu nga Mandela si wakuzannya. N'abagamba nti Mandela alina ekigere size 13, nze nyina akagere size 8. Nze ngenda kufuna engatto eyange entuuka nginyweza obugwa nange ntambula olugendo lwange naawe amagezi genkuwa. Naye nkukulisa n'obusambattuko nali siriiwo okulonda kukwabeererawo naye byonna nabimanya. Abantu babakubye emiggo bakoze batya babasambye bababunyiza emiwabo. Emabega tubadde tuyita mu bintu ebifaananako bwe bityo wano. Era nayimirira mu lukiiko naye mpaka nti omulabe wa gavumenti yo yakola ebyo si yo naagivuganya mu lwatu. Kubanga bw'ojja n'okuba abantu n'obabongola amannyo tebasobola kukwagala. Ate obusambattuko buzaala busambattuko. Ensi tugiryako makoola. Ensi tugiryako makoola. Tewali nsonga lwaki omuntu yandiwaaliridde ekiyitiridde olwakalulu obululu. Bafalaawo mu Misiri babagenda ne babaziika n'ebyobugagga. Ne bwe bakuziika n'ezzaabu eyenkanawa kasita obeera nga tokyassa kiwedde. N'olwekyo bongola abantu amannyo kubamenya amagumba nalaba omuntu gwe bamenya okugulu akalulu obululu. N'olwekyo ebikolwa ebyobusambattuko ebyobulabe tubivumirira. Era nebaza nnyo abali mu kibiina ekiri mu buyinza abenaremu abaavuddeyo ne bavumirira obusambattuko. Baakoze bulungi. Baakoze bulungi. Omuganda agamba nti n'owuwa omusalira omusango gwe n'omuliirirako. Singa muto wange ono akola omusango ngumusalira embuzi bamusalidde nze n'enjimuwa batwalira embuzi naye nga ngumusalidde tiwabadde mukyamu. N'olwekyo abo abaavuddeyo baakoze bulungi. Uganda eno kkula lya Africa twagala mirembe. Kale obusambattuko bwonge mu kalulu obululu aka constituency ng'oyinza okulowooza nti enjuba tejja kuvaayo enkeera naye
kulika